Yo munnange Entebbe Airport ebivaayo bikaabiza ddala amaziga era nga mwebana abantu abamu abavaayo ne boogera ku nsonga ebanyigiriza ekwatagana ku kisaawe Entebbe Airport era ng'abantu bangi abaavaayo naye mwebana abaavaayo vidiyo ya Jajja Iculi yatrendinga nnyo kuba yayogera ebigambo ebyalimu eggumba ery'amaanyi era munnange bwe njogera ssaawa zino mukwano amasimu gaatandise dda omukubirwa nti munnange weegendereze tukimanyi bulungi nnyo oli mukozi wa gavumenti biki bintu biwanvu nnyo era ssaawa zino omusajja wattu Jajja Iculi ali mbweraliikirivu obw'ekimmemmeti ali mbweraliikirivu buli obw'ekitali nnyo ngenda sooka nkuteereko vidiyo zino bbiri ngenda sooka nkuteereko vidiyo gye yayogera ebigambo bye yakozesa ng'ayogera ku Entebbe Airport ate mmale nkuteereko essimu gye baamukubidde bannaye ng'eri etiise naye nga sinaba kubanga mbikuteerako mmekusa vidiyo nosooka ogimpeereka like ate nfune amaanyi amalala aganaabongera updates era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga no ku Muzanyisa Sylvia News mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kimba nteeka era nabagamba sijja kuwa kwebaza gwe wenna yasubscribinga edda wano ku Muzanyisa Sylvia News era gwe wenna omukyagala kulangira business wano ku screen nteekawo enamba ya WhatsApp tokuba ate ng'ojja tokimala mukwano ye Jajja Iculi gamuwedde musajja wattu si yayogera naye yenna ebigambo bye yaraddamu essimu eyamukubirwa ng'alaga nti yenna atidde ali mu kutoka nsooke nkuteereko obuvidiyo bubiri ebigambo vidiyo eyasooka kwe baavudde kuba abantu bangi baayogedde ku Entebbe Airport naye munnange simanyi lwaki balonzeemu Jajja Iculi gwe baakubidde essimu enkakkali nnyo nga bamutiisatiisa kugamba nga birimu n'okumutta kansooke mbateereko obuvidiyo obwo ate tweyongereyo n'amawulire amalala. Entebbe Airport, the most corrupt entity. Entebbe Authority, Civil Aviation Authority, very corrupt entity. Mukulukuteesa newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita ate okufa kukaawa kuluma ne bw'oba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fuge lwaki togula ebigero ebipya lwaki tofuna omutima omupya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkakanya ne airport yo bajja kukkakanya ne airport yo otutte bana Uganda for granted basasudde buli kimu naye misikini tokkuta sente tokkuta oli vampire wa sente mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo ne mutwala buli katono omunaku kaayinawo ne wootuuka ng'abantu bonna sente bayuzanjuzeeka naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukkakanya wallahi ne wooli mu nnyumba bakuyamba buyambi lwaki bakuyamba buyambi omugaggafugge Allah yasinga omumanya mubonyaabonyezza bana Uganda naye olunaku lumu embuzi ezitula ku kawunta ne musokoola emigugu gy'abantu ne mubba ssente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa ennyonyi kisiraani lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we pay you. Mujja kuba muli mu bus egwe embwa ezo zonna zikutukeko emitwe idawo tujja kuba tusanyuka mitwe baje kalyonso tit for tat tukyasobola boogerako bulungi mwayitiira obubbi buli muntu yenna posting Entebbe Airport ne Entebbe Civil Aviation nti babbi musale video mubuteeke buli wamu mubapokera omuliro bantu ba mutima mubi nnyo babaleeta buleesi balinga batali bana Uganda bafiiriza economy embwa lumunga embuuza ng'olagawa kiyimiridde wano ku dipacha wabweru kiri mu gusaati gwa bbulu kireze ekibuto kirina ebinnyo mbu nakyo kimbuuza ne mubuuza gwe embwa obuuzaani oyimiridde ne bweru ng'ombuuza ku traveling oli musiru na Uganda Airport abakozi muyina okweddako muyitiridde mukoze kiosks mukoze business mu bintu by'abantu overtake omuntu amazaza akunyonyodda mu living sawa yino ticket eno gisomye n'otandika sinika ebinnyo kyonna kizimbye ebifeesi eringa erimu amambuluga you idiot wava wani yakuwa omulimu mbwa gwe kumaaniina ne mumalako abaana emirembe omwana atunze buli kimu agenda mu nsi ndala kweyiya alina tiketi emu emutwalidde emyezi 8 ofuna ekisiru kiri ku kawunta kinoonya emitwalo 2 omuntu n'amisinga ennyonyi mulimbwa temuyina kimuli mulimbwa nammwe muddugalira ku airport n'obisanga ng'essaati za bbulu zonna zagegereko naye mbukikola ku airport muddugaziza airport yaffe mukifudde erinnya ebbi embwa zino ne mumalako abantu emirembe Entebbe Airport lumu nagenda ku airport
ninsanga ekisajja kyambadde bbulu kiyimiridde wano wabweru kwa live departure ne kiŋŋamba ekisiru mbuweeriziyo wa passport ne mbwa gwe mayuga kumanina oyimiridde ku mulyango ate ombuuza passport oli musiru genda otula eri mu deski ne kiŋŋamba oyinza oyimirira ebweru ennyonyi n'oginda akasitompayo ku ssente kitudde kawunta kizimbye amambuluga kitawanya abantu abagenda omusajja yampeereza obujulizi mu Amerika nga ebbasa yabaddemu $504 ne bamulekeramu $1 mutwala ebintu by'abantu mudireyinga abantu okulinnya ennyonyi mufaaki n'ensi omuntu akulaza ebyetaagisa alina tikiti ye agenda ku nnyonyi is traveling nekizunza endali nekizunza agatama abamu balina ebinnyo byafuluma anti babajjeeyo ne babasuulaawo nga n'ebinnyo bimuli ku ngulu kati alowooza mbu olw'okutuula ku kawunta y'Entebbe Airport akola omulimu gw'amaanyi omulimu gukebera pasipoti yange gyendaga si kumbuuza bintu birala nze isimanga bwe mapitawo tombuuza kuzize ndi travela kati gwe ali mu bijozi bya bbulu ku civil aviation oyinza obuuza nze ebibuuzo gwembwa komaaniina ng'obuuza nze wakatulavulinga ensi mmeka bogas nikizimbye ebitama nikidireyinga omuntu ekifo ky'okgenda nomuntu n'alemesebwa ennyonyi nga kyagala emitwalo 2 temufuna musaala muli basiru ngenda kujja Entebbe ndabewa omuntu yenna ombuuza tino isimaga mpa ssente nkwambale nze sifayo misinga nnyonyi nakamisinga ennyonyi nyingi don't even try njagala nzije Entebbe embwa mmwe wabeewa mmanyira nga nina tiketi nkulaga lesoni wawooja embwa eno ngenda kujja Entebbe ngeze ntuukewo omuntu yenna ombuuza ekibuuzo otegere isima yaani mbuzi mmwe mumanyira muddugala mubeera ku kisaawe kyaffe ne muddugala. Hello. Is this Isma? It is not necessary to know who I am. All I want, what is necessary, is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning, and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma omuntu wa government sagara weyisenga bano bahooligans maze nakungambira babino ebigenda maaso ku intaneti nsonga za airport ozimanyi. Yes, sagara ogende maaso ng'opostinga abantu abo njagala wesonyi ensonga za airport zagenze mu authority ezibivunaanyizibwako mbadde nkusaba obyesonyiwe sagara weefula ennyo hiro kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebwo saagala nziremu kkubira essimu ku nsonga y'emu. Ontegeera bulungi, ontegedde? Ekikulu sikuntegeera, ekikulu kufuna mesegi yange nsobole ntekutuuseeko bulungi. Yes, bye mwakoze si bibi birungi naye kyenkugambye ceasefire. My friend, obubaka bwange bwe saagala nziremu kukubira oba tosobola kufunayo warning ebirala saagala kumanya, so yakola ekyetaagisa.